malwaliro oxygen okufuna bubalaga senzisawa bwerere lwabutalaga amazito lwaliro gafuna bubalaga omwaga bwerere lwabutalaga atamanyimuka mundobera mukunda otabula bwerere lwabutalaga bobera nemukama watubikira muwae kubungako bungi obekyobulamu bubwe okutamukama musasiziri erinalye tasosola mbaana akulira kaluluga ka yesu wakunga mungeriye ekunuholikwata ekubaleta ekealesiwe. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart.
waffe Yesu Kristo yafiirira nze n'afiirira naawe ku musaalaba Golgotha. Amen. Hallelujah. Njagala owanike emikono gyo buli akkiriza mu Yesu Kristo. Just oyimba ekigambo weebale nange. Are you ready? Let's sing it. Oh, na 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 na. I can hear you. Weebale, weebale. Mugambe weebale. Weebale Yesu. Hallelujah. Let's go. Struggling and nation to make your son you want. Yeah? Drop it. To struggling and nation to make your son you want. Oh, yeah, then I am going to yes. Nayenga ya chama munemu winyo. Stegera. Katika mbabuli ne. Wala kitu change zeka kusini. Kusonyiwa. Yeah? Ndikukuluwanirira gospel music industry okulaba ngedda waggulu. Okulaba nge flourishing. Osengera. Naye kati tulinamu bannaffe baganda baffe abasalawo okutegeka ekikulu eri ku lunaku lwe lumu. Kati kyamaze kuganda ate kati bazze ne wano. Atuwuliriza. Tetubasonyiye. Amina. Tubaagala nga Yesu bw'akola kiri. Let's roll it! I just messed up this. Pamuchala ya gere wampe karibu solenda nona jala. Wampe kwa ya kera na kuchukila. Mukamani. Hallelujah. Let's roll it again. Pamuchala ya kere wampe karibu solenda nona jala. Wampe kwa yakera na kuchukila chokaya musanga wavu nebatoba wamu kama naulida akaseta wabena omuchala nakumutuwa yageza tewa katondo sumba natandiko kufera echama kero chifuna oboli no chimuwae akamba kuluna bawali no muloga Amen. Okusoni wa siku wangu. Hallelujah. Listen. Katondo muntu weye tondera. Omuntu ya mujemera. Na yete ya muzikiriza. Jakalo mutimo kwagala ne balabe bange.
Abaya kwa kando mwami. Ando abaya kule mesa kumule. Abaya kule mesa madona. Abaya yetu sonye na kisimi ya kwenye. Mkona kwa mkabe let it go. Mkona kwa mkabe let it go. Let it go. When president la next time bangana ko akule belati abayindi ba gospel eyo AI uza eyo AI amaiba deyo izele Dixon ya curtain raising emyaka mingi mabega wamasiche cyo muzehe umucuruzi rukamera bagambe siche cyo muzehe Yadu mutima wangu menenzo na moyo wate awana soni wate etizikiza chote chika wachizi kana Yesu melangu ba tembeza saka na bego badanga yo Yadu mutima wangu menenzo
abalala kade mumfuwa wanji I tell you shut up there ukatata olina kola video nagamba kasimunizi temoli sente olengerea anaitaitasi anitaka mulile Bible ngamba yenani nifeza neshi ati nze Fox moja nitaifuka na jijawa mukama hallelujah hallelujah kamulile he owns 1,000 hills no let me rectify he owns 1,000 cattle on the hills amen. Pastor Robert Kayanda said that in China. Waliokokele ku TikTok. Hey, timuni sasa ni gospel music. Baomba kwa in the name of Jesus. Sasiro mutulunga talina mukama tendewa liwa. Okonda kwa luba kalina mukama bulabika. Lord. Gospel music industry no bakana ule muliwa listen njagala kuogera eri Pepsi Cola obulamu bwange bwonna badde nywa Pepsi naye no cause sinywa mwenge yeah I drink soda I drink Pepsi Chirumanyo katuwandika email nozisindikira ba Pepsi nebadilitinga chokati nebakwata milioni ne milioni nebawakira aliens omanyi lwaki nzizenga nyambaddenga alien ombalaga nti ffe Yesu andi yatukola nagenda nakwata omusalaba nanywanywa ebintu bye okitegeera egamba nze ndi mulokole wadatukuba wanokuza okitegeera kakati abalokole bwemuli Pepsi mukola mu office omwo you're there fighting for a fellow believer. Fight for your gospel artists. Pepsi takala munkubilisi. Namati mna namba ya mjinsamele eviction. Takala munkubilisi because in 3 weeks on one day to the 20. Yeah. But in 3 weeks tugenda kudamu okutegeka another concert. Yes. In the city of Kampala. Kakati Pepsi, we munagana ndagenda wa Coco. MTN, we munagana ndagenda wa Airtel. Tata bega ilite. Ndagenda ndite tickets. Ndagenda mubalaga abantu. Mubalaga audience. Show them the audience. Abantu tebaze. Bambi abantu tebaze. Sagala kweka zanti nafune abantu. No. The chairs are empty. Mubalage ntebe ezo nga ziri empty. I stop about them to myself, well, man. Many gospel artists coming from the world. TVs, radios, osuro kukwata, tickets zizane chikumi. No gamba abantu mugende mumakina possible. Pastor Namutini Fukamite. Pastor Isaac George Wells Fukamite. Pastor Jackson Zenoga Fukamite. Abanda wende mwamandi. Naga mabanda kendi musawa zibisigama. Apostle Grace wema le video de pizzo wa mpate. Ite mabanda
number. God bless you. As the president of gospel artists in Uganda, Nimabanje sawa zuluwa nunda sawa Apostle Grace namba sawa Pastor Wilson Bugende namba Pastor Robert Kayanda namba Pastor Isaac Chobe Chibewesi namba Pastor Namu Teri namba Pastor Kayima namba Baba niwenda because emyaka jembaze muburokozi nyinshi Pastor Storm, Dr. Serota, Bishop Kaisari, Pananga, abasumba bonna Kampala. Twetaaga support ya muzinyanze na nekizeka. Levikson yangamba after Mbarara tagenda kwenda kutegeka kigo ky'ekyo. Naye lwaki ng'abalokole buli asatu buli omuntu tutuze ebisaawe naye nga lwaki nga buli Sande tutuza amakanisa ennyimba zammwe muzikuba mu rediyo zammwe mayumba gammwe mamotoka gammwe babituyambe nteeseza lubiri nineno bulumi baliwe solution everywhere. Say never one day we will come a long way to healing and the gospel music everywhere. Look, Victor, tukile watambula okuva. Mulina, tukile watambula okuva tewaweereza paka kusogola. Say never one day we will come a long way. One day gospel music. Amen. Listen. By the way, the Tagayamba solution everywhere. Say one day we will come a long way to healing the gospel music everywhere. Twatandika tebakiriza kaboyimba Yesu akabekile kwalina kama kama lokole kama bisi kama madekuluti kati mimi atuzukule wote abalokole tetute mutu soso waze sama tuwagirenga fe amasuka na balokole tutumirecha fe komolekole matengeka tuwagire Onataka loko kaetini achimagele twatandika tebakiriza aboyimba Yesu tebamulira akabekile twalina kama kama lokole kama bisiri batukuba kama madekuluti kati midia mulira omubisiga kuchoga atya onambasada wegulu akukroma atya kumukanda wodekoluka asigala mukanda wokusayera ezibenu zikoledwa kale kidienu zikoledwa kale abamisuli babagidenya ateya asatu mulungu chule isakusande muchule ande wentegeka muchule uwagelele zikanya luwe amasukanga balakole tukumirecha fe omulokole wategeka tuwagire olotaka loko kaeti achimagere saba buli muyimbi wa gospel bamu ntalo z'abasumba. Amen. Gospel tunazilete no mbayimbi nga Levikson asabira wa musumba A nga Laneka asabira wa musumba B tutujja kukwatagana. Amina. Ulira njagala mungambire Wesley mumungambire yona gyali
andiyekanye balweyo bami kujona umugambe unity, umugambe togetherness, umugambe love. Hallelujah. Nebali bakanda bangabatandeka ekivulo olwaleero eri bagambe bafunye abantu 8. You're joking with the president of gospel artists.
Listen, mameka wano nabade posting ebifaananyi ku TikTok. Omanyize nali mugezi nnyo before AI, nali mugezi nnyo before social media. Mami Miriam Namaganda, webale mama. Thank you so much, my mommy. Love you so much. Oh, ulimbona banfuwa ku luyimbo olumanya mukadde. Thank you so much, mama. God bless you. Love you so much. Eh, bano bana balumbe mu bulokozi. God bless you. God bless you. Thank you so much. Radio official, none of you there. You're not blessed. Oh, na 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 na. Pull up. Pull up. Ouais, Zemba Sassoula. Pull up. Omani gospel music mwalimu abantu abali hango osegera. Praise God. Nomuyite mbale ajaweereze tomuwadde transport nakyuka natambula mpola mpola nagenda okitegeera. Let me share with you some stories of gospel music. Wulira omusumba akusanga abantu ng'oweereza nayagala nnyo obuweereza bwo because alaba abantu bakukubira engalo n'enduulu bakufuuwa n'okufuuwa kitegeera. N'alyoka akwaniriza n'agamba Oluganda Lameke badde nsaba ojja oweereze overnight yaffe kasokoso katomanyi nayo n'akulagirira noyita mu mayumba n'otuuka ku church. Naye omusumba ng'akwaniriza akulaga nti akwagala nnyo era akufaako nnyo. Naye olumala okuyimba ng'akuba siiki ng'agula noonoonya engeri gy'osalamu Oluganda abo. Jjukira oli serebu obadde oyimba bakubira ku ngalo otyo bagamba banange sirina transport neweekubya akasimu neweetambuza naye ng'ogenda olega paka waka. Oluusi olina abaana, oluusi olina obuvunaanyizibwa. Let me tell you, abayimbi ba gospel bayita mu buzibu bingi. Olina akeera ku makya muna Uganda, I mean nagenda nawa adda $3,000 nawa sinach $3,000 ne baleeta mu nnyonyi nga batambulira mu first class. Wano entebe babanonera mbuzi Range Rover ne basula ne mu 5-star hotels Serenas Mistil. Ne baaniriza omuyimbi wa gospel we Uganda ajje asookewo ng'oli tanaba. Ne bamugamba God bless you my brother. Oluusi ne bamuwaayo $10,000. Mashete saagala ofulume nga njogera bino ebigambo ng'oli gospel music promoter semu. Okitegeera Mashete komawo mwikubire engalo wuyadda. Let me tell you, eno event nagiyise the revival and awakening of the gospel music industry. Amen. Kankubulire waliwo omuyaga oguli mu kuyita essaawa zino, guli mu kutereeza industry. Era ng'omuyimbi wa gospel abadde aweddemu amaanyi, ebivulu bibadde bibasala nange olwaliro binsaze. Kyoyitamu nange kyekola kiri bino leebyabimanyi nange kyebitamu. Webaagala okusponsorira nange webatambadde sponsorship okitegeera. But this is what God is saying. Ebintu bigenda kutereera. Amen. Abo bayimbi abajja ne bagamba Lameke mubira ne okitegeera bafiire okitegeera. But let me get back to my point.
olumu nagenda mu kanisa emu n'ennyimba mulaba nga bwe munfuuye kati gamba buulira amazima Sonia sente zompadde munange nzimanyi kuba mbadde ennyimba nga bumpanga bwe mbala mu mutima kakati abantu banfuwa nga sente mu kibbo nga nyimba bwe nti Yesu agamba jangu nga bwentunulamu nga nziraba ak'omutwalo nga nkalaba ak'enkumi-ttaano nga nkalaba okitegeera kakati obuzibu obwaliwo ng'omuyimbi wa gospel tokkirizibwa kukwata mu kibbo ekibbo bakyali hole simanyi kati ng'omuyimbi olina kudda eno dizo banga akwatawo ekibbo odda eno n'akwata ekibbo kyo n'akizza eri ng'omuyimbi n'odda eno jjukira wazibaze ozimanyi kakati oba okyatudde bwotyo sinza nga ashajja ngakonako nga wefuula nnyo atavudde mu mwoyo ate akagogoli kakagala naye okola ki okagala kakati ogenda otunulamu kaketano kewalage tekalimu nga komutwalo kewalage tekalimu waliwo omusumba ali ku UCC yayogerako wano juzi osoole omuyimbi yali abaana nga bakola ki nga bayimba. Let me tell you, we go through a lot abayimbi ba gospel kakati golwe kasita wemulugunya bwoti olwo gwelaneeke olimu emizimu olwo gwelaneeke ogudde olwo gwelaneeke oyagala nnyo sente newebuuza kati Asha yazitutte yewa mwoyo gendogera ku making a sense huh? So we needed somebody in the gospel ministry who could speak. Lanek have been speaking for the past 3 years. Nangamba bachitaffe tuwagire endongo. Nangamba balokole tuwagire endongo. Nangamba mulyandimirwa gospel music muwagire ki endongo. Tugenda kwegatta buli muyimbi gwotalaba ku post eyo manya alimu sitaani yalwanyisa industry yaffe. Naye twagala tutegekeyo ekikulu kimu ekisembayo nga tukola buli mulokole yenna gyali ajje awakire. Twagala olaba bayimbi baffe nga bavuga ku benzi nga basulako mu mayumba malungi nga batambula amawanga. Bano abakulu b'engoma balaba waliwo alina ddiini leero aboogera amazima bakuba mu kanisa ate ne bagenda n'okuba mu bbaala because akaseera ge babawa eri kangi okusingako. You get my point? Saba basumba muleme kunkyawa njogera n'obwetoowaze n'obuwombeefu nzijjayo obulumi bwaffe mutuyambe. Amina. Let's get back to music.
Mukoye. Tugende maaso tukomao. Listen. Put the volume a little bit down. Bible gamba to enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Yeah. Ngenda soka beba zamwena abaze wano olunaku lwa leero. Mugi. Yeah, take it pro. I want to thank each and every one of you. Chukira kulina yomdabe, thank you. I want to thank you so much. Obuyita munkuba noja. Amen. Chokubiri njagala kwebaza Brian Bates. Where's Brian Bates? Yansanga mu comedy store. Nabampita omugaggala neki. Nakwata kasente nenfuba comedy. Olunaku olubali bamuyise ajayibeyo. Bagamba nti episode wagenda kunsitawulira nti olwo yakubayo la neki. Nagamba naera neki Katonda akuwadde omukisa. Bayimana gospel batuli bubiri. Naye nkusaba komawo ki? Komawo ena abantu basapoti. Naye nenkomawo nengali gosapotinga abayimbi ba gospel. Abayimbi ba gospel bayuza. Baboya abo bayuza akwagala inakyakwagaza. Taita suteso olwamutwala ku famero andabanga kasasiro kati. Naina zinegayira Apostle Grace ngamba sitawoleke taita sayi. Chokana nange ndi muyimbi. Chokana akisekendingayo muyimbi mwindange. Nandandenge chikulu elialawo. And the mistake. I'm anointed. I'm blessed. I'm favored. Let me tell you, tosobola kulwanyisa Katonda. Amina. Bible nama touch not my anointed one. See what you need? Tugende maaso. I want to thank buli muyimbi wa gospel ali wano and everybody, Pipini, Hopkins, Fiye, my sister Momo, Ayebale. I want to thank ndeyo nnyo okulaba nga tukuna rehearsal ezivaayo bulungi. Mukubire ne bande engalo ez'amaanyi. Ya Winnie Dokas, oyo muliwe mbizi oyo. Mukubire engalo Tomland, our drama guy. Keys, Keys, and then Timo, you know, thank those guys all so much. Much together. Yeah. Egali ya Yesu. Praise
bamekama jukira olunaku lwa Pentekote. Yesu bwe yali addayo mu bubbi yagamba atya abayigirizwa be nti nja basindikira omubeezi. Omubeezi y'ani? Sibawulira omubeezi y'ani? Omwoyo Mutukuvu. Era Omwoyo Mutukuvu bwe yabajjula bakola batya? Kati lwaki bwe ndirimba mu nnimi mugamba nti ate nvodde Omwoyo Mutukuvu? Mande
Wanike mikono je, ulikuona watawanise mkono. Manajeri musitani, wanika. What up, right? Let's all sing together. Yeah? Mulira, mulira, mulira. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.